za program n'ensonga bw'ozirambika. Abuuza, Trump tasusse okuba nalukalala ku nsonga zaleese? Sirowooza nti asusse. Ebyo bye yateeka ku mudaala ng'asaba akalulu. Abamerika ne babisiima ne babigula. Ne bamuwa akalulu. Tewali wano kirimu executive order nga Trump teyakyogerako mu campaign. Tewali kiri wano nga mu nteekateeka gye bayita Project 25 eyabagibwa bakakuyege ba Trump eraga gavumenti bw'eneefaana nga tekirimu. Ogenda mu Project 2025 bino byonna byolaba mu ebiri ekyokuva mu nteekateeka eyo ey'e Paris ey'obutonde bw'ensi, ekyokuva mu World Health Organization kikwatagana butereevu n'ebirowoozo by'abana Republicans abagamba nti America erekeraawo okuteeka ensimbi ennyingi mu bitongole biri ku ddaala ly'ensi yonna ng'abalala bateekamu kitono. Ng'oggyeko ebizibu bya Trump ne World Health Organization ebya COVID, naye waliwo n'ekizibu ekyokuba nti yo ebadde eteekamu ebitundu 1/5. Eyo y'ensonga y'emu Trump gy'azaayogerako ne NATO nti lwaki bamemba abalala tebatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Naye bituuka mu kusalawo baagala obululu bwaffe bube nga bwenkanankana. Singa omu aba alumbiddwa bonna bagende bamutaase, naye nga waliyo abatalina na capacity ya kutaasa kubanga budget zaabwe ez'ebyokulwanyisa eza defense ntono. So tewannabaawo Trump gy'akola bya nalukalala, yes, naye tasusse. Bintu bibiri bya njawulo. Ku kyobwa nalukalala nzikanya nawe kubanga olwaliro tulina okukkiriza nti Republican Party efugibwa abali ku extreme right. Batandikanga Tea Party movement Sarah Palin gye yali akulembera, yali omumyuka wa John McCain mu kulonda kwa 2008, ne bava mu Tea Party ne bayingira Ba'ath movement eyo Trump gye yakulembera ne ba Alex Jones munnamawulire oyo era nakati be bakyasinga okutwitinga ku biragiro bino buli Trump kyafulumya nti mulaba gavumenti entuufu kyekola n'abalala. So birimu obwannalukalala, naye Abamerika abalonda Trump ebyo bye baagala. Nja kufundikira waliwo wano message Lord Councillor Malik Kenneth agaye nti in legal jurisprudence whenever the law versus politics wins. Nti by'amateeka buli bya amateeka lo gatunkana ebyobufuzi bitera okuwangula. Olwekyo naga nti ayina essuubi nti ebirowoozo bya Trump bino yadde ebimbirayo kange bikontandise mateeka alaba nga bijja kuyita. So kituufu bingi bijja kuyita. Naye atekkiriza nti olwa America obugumivu bw'ebitongole institutions waliyo ebijja okukaluba naddala okuteeka mu nkolera nga bwe twalaba ne mu kisanja ekisooka. Nti bingi bye yasuubiza, bingi bye yali ayagala. Tunuulira kisenge kyokka ku Mexico yakyagala nnyo, naye omulimu yadde yagutandika gwatambula kasoobo kubanga mu America oyina ebitongole ebirala ebyetengeredde. Pulezidenti alagira bulagizi ne bagenda mu ggwanika ne bajjayo ssente zirina okuyita mu mitendera, wakati awo waliwo okusalawo kungi. So enjawulo America gyeyina nti yadde presidential system, enkola yawe ya presidential system owa president obuyinza, naye baabumuwa mu nkola nga wansi waliwo ebitongole ebisobola omukuukira. Kati okusomoozebwa okubeera mu mawanga agakyakula nti twewola presidential system ya America ne tuwa president obuyinza obwo naye nga tetulina institutions ngomu zisobola kumukuba ku nsolo kwattu. Sebo Mbozi Tebankadde awangale Ssaabasajja 88.8 CBS FM.